Musibe mutya abalabe bafa abalungi ennaku z'omwezi era 27 omwezi ogw'Okumi mwaka 2017 gana muri gaffe jakakawo sawa 3 ez'ekiro ng'omusomi wa Mukasana Joli katraba muri gaffe mbojjovu abantu abawerako beye bweyogerere mu kuziika kw'omusumba Stephen Sozi nga mutadde n'omusumba mukama waffe Augustine Yiga mu kukungubagira okw'amaanyi okwa munnaabwe era abasumba abawerako balaze obwennyamivu n'ennaku ennyingi olw'okuviirako omusumba munnaabwe omusasi waffe abaddeyo kabitwage mu bujjuvu namungi w'omuntu yeeyiye ku kyalo Kakajjo mu ggombola y'ebweyogerere okwerekera omwoyo gw'omugenzi Stephen Sozi ng'ono yabadde asumba ekkanisa ya Glad Tidings Ministries of God's Provisions mu bitundu by'e Kawempe era ng'ono yafa ku lw'omukolo gwa Ssabbiiti ewedde. Omusumba Stephen Sozi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 ogwokusatu mu 1993 era nga waafiiridde abadde aweza emyaka 54 era ng'ono abantu bangi bayisa mu mikono gye okufuuka abasumba ab'amaanyi mu ggwanga nga munono mwe mulina omusumba wa Revival Christian Church e Kawaala Augustine Yiga abizaayo. Wano abantu abawerako omubadde abakungu okuva mu gavumenti ey'e Mengo awamu n'eya wakati beetabye ku mukolo guno okubadde n'abasumba ab'enjawulo wamu n'abantu ba bulijjo abalala bangi bavuddeyo ne beetaba mu kwerekera omwoyo gw'omugenzi Stephen Sozi. Ono basose kusabira mwoyo gwe maka ge Muyenga ng'okusaba kuno kukulembeddwamu omusumba Joseph Serwadda ng'ono asinzidde wano n'asaba abantu bonna bulijjo okusooka ng'okulowooza ku Mukama Katonda nga tabannakola kintu kyonna. Omuweereza wange omulungi, thank you good servant. Ebyo ebigambo bisobola okwogerwa ku musajja ono. Muweereza omulungi. Katonda yagulanga eri abantu b'aweggulu bakwewuunyisa. Muyinza okuba wano nga mumulira emisango gyammwe gye musala. Mwebale nnyo. Naye omulamuzi asinga bonna ayinza okwegereza omuntu ne mudayeka nga mwabazze mwagala okusala omusango. Muyinze. Ekyo nali kirabyeko mu kkooti za Uganda. Wano omusumba Augustine Yiga alaze okunyolwa okw'amaanyi olw'okuviibwako omusumba ono wabula n'agumya ab'eŋŋanda ze olw'okuviibwako omuntu abadde ow'omugaso eri eggwanga. Kitalo nnyo n'emitala olw'omuntu wange ogenda ate nga spiritual father wange eyanviirako okukuuma kyeri kitalo nnyo esaasidde nnyo ab'eŋŋanda z'omugenzi n'emmanyi Judith Sozi kibi nnyo amawulire tegabadde malungi neyeebaza n'omukulu Dr. Serwadda ebigambo byatuwadde Mukama amuwa omukisa nsaba Mukama abagumye buli muntu yenna woli sirina bingi byakwogera naye Mukama bw'atyo bwageze. Omubaka bw'omukulembeze w'eggwanga bw'atiisa omuwandiisi w'ekyama Pauline Nasolo asaasidde abafamire y'omugenzi ono olw'okuviibwako omuntu waabwe. Tumiddwa pulezidenti w'eggwanga okukungubaga wamu nammwe abakungubaga ku lwa Isaac Sozi. Condolence message ye egambye bw'eti: to the family of Isaac Sozi. I was informed about the untimely death of your father, Pastor Stephen Sozi. On behalf of the government, the NRM, and on my behalf, I convey my family our most sincere, heartfelt condolence at this moment, difficult time of grief. Abantu ab'enjawulo bawadde obubaka obukubagiza era oluvannyuma omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa ku kyalo Kakajjo ebweyogerere ejagalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Omusumba Augustine Yiga wa Kawaala Revival Church atuusa kusaasira maama n'akuba amabuga 1 million girina wano webali nyusebo webali ddala ate nga musumika by the way ono ye meeta we ono ye yamusumba ekyo tukikubireeko mu ngalo. Ronnie Serwadda yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.
kitalo nnyo ddala katusaba omwoyo gw'omugenzi mukama gulamuze kisa nga tweyogeddeko maaso abalokole mu disitulikiti y'e Nakaseke batabukidde abo ababoogerako mbuno bazimba amakyaki nga mangi ku sipiidi eya waggulu era bagambye nti no baneeno babeesonyiwe bo nga tebabalumba nga bazimba amasabo gaabwe. Omusasi waffe abaddeyo kabitulage mu bujjuvu. Yako akawuwo mu kuggulawo ekkanisa awamu n'okutuuza omusumba wa Word of God Redeemed Church e Mafunze mu muluka gwe wa Kyate Nakaseke akulembeddemu omukolo guno omusumba Magino Moses wasinzidde n'awanda omuliro eri abantu aboogerera ekkanisa z'abalokole nti zimerukawo buli wamu ekintu kyagambye nti kyoleka lwatu nti ekigambo kya Katonda kyongedde okubuna eggwanga. Omukolo guno gugguddwawo n'okuggulawo ekkanisa eno gwetabiddwako namungi w'omuntu nga kwotadde omukungu wa Ssaabasajja akubiriza olukiiko lw'abavubuka mu Buganda Alani Mayanja Ssebunya era ng'ono yabadde omugenyi omukulu. Oluvannyuma omusumba w'ekkanisa eno atuuziddwa mu butongole bw'atyo n'ayiibwako amafuta era n'akubirizibwa obutegulumiza n'obutalowooza nti mu kkanisa eno mwagenda okugaggawalira nga kamula abakkiriza okubajja mu ssente. Leero omwawudde okuba omuntu ow'enjawulo mu bantu bonna abali mu kifo kino, abali mu ggwanga lino, abali mu nsi eno. Abadde omugenyi omukulu okuva mu gavumenti ya Buganda Alani Mayanja Ssebunya aliko obuyambi bwawaddeyo okuzimba ekkanisa eno era bw'atyo n'asaba abantu okwegendereza bye balowooza kubanga bye bibaviirako okukola ebikyamu era mu buufu bwe bumu ne basimba omutwe gw'ekijjukizo ku kkanisa eno nga kabonero ka Ssaabasajja ak'okuzaawo obutonde bw'ensi buli walaga kyasinga okukubiriza abantu be. Omuvubuka ali wano sooka weebuuza ebikolwa byo biri ki? Omuvubuka onywanjaga naye ekyo kyokola kyavudde mu ndowooza, endowooza yaleese ebigambo. Omuvubuka wakwata abakyala ku kyalo, gwe maama wasinga olugambo ku kitundu Sebufu Misaki ngono ye musumba akwasiddwa omulimu gw'okusumba endiga za Katonda asabye abakkiriza okubeera obumu basobole okulongoosa ekkanisa n'atwala ekigambo kya Katonda mu maaso. Mugulire lyaffe abagoba ba bodaboda mu bitundu by'e Kampala naddala Mukiibi Samuel Okebo yakusakidde eggulire. Abagobi ba bodaboda mu bitundu by'e Kampala naddala abegatira mu kibinja kya bodaboda 2010 bavuddeyo ne bavumirirwa ebikolwa bavuddeyo ne balaga obutali bumativu n'ebikolwa ebibakolebwako wamu n'okubatulugunya. Omusasi waffe abaddeyo kabitulage mu bujjuvu. Yako akawuwo Abagoba ba bodaboda bano abeegattira mu kibiina kyabwe ekya bodaboda 2010 be bavuddeyo ne banaabira bakama baabwe mu maaso nga babalanga okubakolako ebikolobero nga abamu ku bano bagamba nti pikipiki zaabwe zaatwalibwa awamu n'okubakuba emigoba nte egibaleseeko obulemu ku mibiri gyabwe. Ono yenze si mulala nti nga bwe bagamba nti babyozaamu beenoonyeza byabwe nga boogera. Bano abasajja tebamanya ani gwe balina kukwata, tebamanya ani gwe batalina kukwata. Bo we bajja nga baagala ssente, bajja kukubo nga baagala ssente. Niffe kye tutamanya bantu ssente zino ze bakwatira olw'obukaadi buno n'okutukuba okutujjamu amaaso okutwabya emitwe ne batugamba n'otugamba nga bwe babatendeka okutta. Jemba Moses ng'ono akolera Wandegeya agamba nti bamugwikiriza mu kkubo ng'ava ewuwe ne bamugwa mu bulago wamu n'okumuyisaamu ensambagere ne pikipiki ye ne bagitwala ng'eno okuginunula bamusaba ensimbi mpitirivu kyokka ne bazigabananga naye alaba. Bagikwata nga bagitwala ku ofiisi zaabwe. Ogenda okugijjayo bakusaba mitwalo 5, simanyi 5-2, simanyi 6, simanyi 10. Naye ssente ezo oluusi ogenda okuziba wanga ogenda okufuluma buuti nga bakwadde pikiyo. Ovaayo bamaze okuzigabana bazigabanira awo. Kiwalabye Moses agamba nti abantu bano babatedde okwekyawa awamu n'okwevuma omulimu gwabwe guno olw'ensonga nti batulugunyizibwa kyokka ne poliisi ya kuno tefuddeyo kubayamba ku nsonga zino. Obuzibu mu mulimu gwaffe guno ogwa bodaboda
nga tutulugunyizibwa bannaffe aba 2010 abeevaayo nti bo be batutwala mu mulimu guno n'essaawa ya leero entulugunyizibwa gye tutulugunyizibwamu mbi nnyo. Simanyi tutya bwe tusobola kuyambibwa, simanyi gavumenti evuddeyo etya kutuyamba bwe tuddukira ku bantu kubakwasisa amateeka nga poliisi. Obeera otutteyo omusango gwo ogenda okulaba nga omusango gw'otutteyo okuwaaba gw'owaabidde omusango avuddeyo ayogera n'owa poliisi kwegamba ne poliisi nayo tugijjamu obwesigwa ku kintu kino. Bano bagamba nti bayingira ekibiina kino nga bakirinamu essuubi okwetwala mu maaso wabula kyongedde kubazza mabega nga bagenza okukizuula nga babiwa bubbibwa ku kusalawo okukyabulira. Yo nagiyingira n'ebigendero nga batusomesezza ebirungi ebigirimu naye emyaka 5 gigenze okuggwako. Kusaba leero mutufu erina mumaziga abasajja batubye batya. Kusaba ya leero njagala 2010 eveeyo erage nga boda gye badde kulembera emyaka 5 ensaasaanya eyimiridde etya. Bagamba nti okusinziira ku bikolobera ebibakoleddwako kyekiseera bamuka ekibiina kino wabula ne basaba omukulembeze w'eggwanga okuvaayo okubayamba ku basajja bano abafuuse ekizibu eri eggwanga. Tugamba nti mukulu President Museveni tukimanyi gwe omukulembeze w'eggwanga, abalala bwe baba basobola okulaba fe ababodaboda abatasobola kulaba fe twakola ki? Abatakisi bakusazeeko wali ku nsaba ya Queen, fe ababodaboda wootuyita ne tukubuulira ebizibu byaffe fe tosobola tuwuliriza. Yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Ezo ssente ze basasiza abantu katusaba omukulembeze w'eggwanga awulire omulanga gwammwe n'eggulire lyaffe eryo katugendeko mu kuwumulamu tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyakigudde waani. Tovaawo tukyakuleetera ebirala bingi. Luno lwe lugero lwaffe olwaleero. Olumanyimanyi lukukwasa embwa ya muganzi omumannyo. Mutawani wa Lwanga omumanyi. Mutawani wa Lwanga wano singa kuluzi. Onatamba ne babbayika. Mama amakulu bagawanise gali gati. Chichi. Tunabimanya. Pichi ya mukubye. Buli jamanya ovuga pipichi oyo. Luno olumanyimanyi olwokuba atambula ne babbayika naye agikwakwanudde abuze azze ku luguudo abuze tuleera kye yamukoze yamukubye. Ali atya kati simanyi kubanga engeri gy'alimu baaba ali mu kusinda amagulu gona bayisizaamu ebyuma gawandikiddwa gati. Kale olabye kati bibi yekiba nze simulabako ng'avuga pipichi. Nze mulabanga bamuweese buweesi bulijjo mulaba ne babbayika ne zitwala ng'ali ku mugongo. Naye ategeera bulungi. Ategeera. Sebo maye osobola okukubwa n'owona naye ng'osigadde oli zonto ng'afudde asiika. Kati olabye olumanyimanyi. Olulabi lumugeze kumenyeka. Olumanyimanyi lukukwasa embwa ya muganzi omumannyo. Amakulu gali nti omuntu bw'amanyira ennyo omuntu era n'amutwala nti mukwano gwe nnyo kimuleetera okulowooza nti n'ebintu bya mukwano gwe oba muganzi we alina okubikwata nga bw'ayagala. Ekivaamu ebimu kwe kumutuusaako obulabi. Olwo lwe lubadde olugero lwaffe olwaleero.